Ya mugabo mutya mwena ze Black Chu komyo na mawulire agava mu nsi yonna. Omuntu yagala kuwulira ekiva Isiraeli, Hamasi ne Isiraeli kyekigenda mu maaso. Ukraine utalo nga tetukyalowulira mu mawulire abantu beebuuza kiki ekigenda mu maaso nga tebalwogerako olutuusewa. Zelensky agamba ki, Abamerika bagamba ki, Joe Biden agamba ki. Ekiva Gaza, Israeli osalo nalyo neluwangula, aba Hamas bayina olugendo oba nedda. Nkomyewo bibadde binyebiseewo mu nnaku zino badde sibaweereza ennaku nga 2 ndowooza badde sibakigenda mu maaso. Naye kati nkomyewo naagaliwo essaawa eneno kati beerako kagakuwe. Kakati ekizimbe kyolaba kigambibwa okuba nti Abamasi badde bakosanga paalamenti yaabwe. Olaba wa amagye ga Isiraeli amanyi gagenda gatambudde utalo kugalutambuza bulungi bayitawo gali mundaawo. Kati ekizimbe okiraba babadde bamaze okyetoloola nga bagenda kibalula naye bamaze ne bakituusira abo ogenda okulaba awo so essanyu libatta kinene nnyo naye bakulaga ekige gye bakiyisizaamu muganda wange bakibaludde kyonna paka ku ttaka obutalekaawo kantu nakamu. So wetegereza olabe atanabasaba tulolabe labalaba bakubye nebifubutuka nebigenda. So Abaisiraeli tolo bakyalutambuza bulungi bayinawe. Hamas balina resistance naye bwobalabalamu obuyambi balina butono. Ojjo olunaku lwajjo Iran yagala tejja kugenda ku saidi y'amaaso oba kubayamba. So which means Hamas abagiyamba giwa byakulwanyisa byokka nebasobola genda giyamba girwanirako oba kusobola kulumba Isiraeli kujjako abasajja aba Hezbollah kuva Lebanon bagezaako oba ensi ya Lebanon egezaako okulumbalumbako saidi naye tejja eno okutaasa. So kigambibwa amagye ga Isiraeli gayingidde dda munda mu Gaaza mu kibuga jo gasazako ekibuga eddwaliro Al-Shifa Hospital. So kyekyo then mawulire amalala atanaba subscribinga ku YouTube channel yange ginoonye osubscribinge nga bono mbeera nabo kakati ne kano katambi kamagye ga Isiraeli nago nkalaga nga mu kulwana mu kibuga wakati okulaga yadde balwana mu kibuga emmundu ekyanyooka tewaliiwo yadde kuzza muliro. Aba Hamas nabo baagala mpaka kufa kuggwa wati Isiraeli ga tebakola ki tebavaako bayingidde eddalo zembeera ogiraba otalo si wakusaagirako yadde n'akamu. Naye katusabe nti abasajja otalo naggwa bulungi naye nga otwogerera bino Isiraeli yakatta abantu bali mu 12,000 aba Hamas aba Palestine kuba yalumba Gaza. So wekito bwekyali kati katambi akalala Israel troops take out more Hamas facilities in Gaza nti amagye ga Isiraeli ge bayita IDF gatutte ebifo ebirala bya Hamas mu Isiraeli. Era kana akatambi amagye ga IDF amagye ga Isiraeli gakafulumizza nga gagamba nti bo buli kimu batutte ebifo bingi nnyo bagambye nti gye bwakeeredde olwaleero bakubye targets 200 just mu kiro kimu bakubye targets 200 ez'abasajja aba Hamas. Ne bagamba mu bifo ebyo bakubyemu ebifo ebyokulwanyisa oba factories ebyokulwanyisa ne bakuba abakamanda b'obusajja bwa Hamas ne bakuba waliwo ogundi nga bagamba nti eringa nkambi yaabwe eri kumpi n'amazzi nayo bagikubye ku Navy abagamba nti ku lubalama balina gundi nayo bagikubye. Kakati tuyingidde ku gavate Kyiv oba Kyiv manyi abayuka ne bagiyita Kyiv ate abalasha ne bagiyita Kiev. Omukulu Zelensky mumanyi president wa Ukraine kati amuli agavaayo Ukraine. Abatunuulizi b'obufuzi bagamba nti Zelensky abazungu bategeka kumusuulawo waba otandika okulaba kati amawuli agafuluma ennaku zino kyewuunyisa nnyo n'okubanga kugamba ayinza n'okwewuunya nti kituufu amawuli gava mu bazungu oba ebintu bipange. Tujja sookera ku omukulu Elon Musk. Elon Musk agamba nti Elon Musk called Zelensky a butcher. I think that Zelensky values the lives of his people and he looks soberly at what is really happening. Zelensky has been living in his reality as a butcher for a long time, and this reality does not correspond to reality, he said.
kati omukulu Elon Musk kyagezaako gamba mukulu Zaluzhin ejjukira yali nga bwogamba defense wa Ukraine. Kati ndozo chanti Elon Musk yagambye yabadde Zaluzhin ye Army Commander in Chief in the Armed Forces of Ukraine. Yakulira amagye okudumira amagye aga Ukraine. Kakati yabaddeko ku lupapula lw'amawulire olumu oba ku TVM n'ayogera ekintu ekituufu nti olutalo lutuuse mu stalemate wenzo ga nti olutalo lutuuse yanagye lulaga kitegeera nti yagamba nti bajja kufiirwa abantu bangi. Ye mu njogera yagamba nti Russia efiirwa abantu bangi nabo bafiirwa abantu bangi. So mu ngeri eyo gye mbaze mweza kubaga nti abazungu balinga abeetegeka oba bategeka Ukraine okuteesa ne baagala kutoka kutondawo mbeera. Kati mu reality olutalo lubeera mu stalemate Ukraine ate eyagala okudifendinga ettaka lyayo tikiyinza kubeera kizibu okitegeera. Naye kati ono Zaluzhin kyayogedde tekyasanyudde ki Zelensky era Zelensky tekyamusanyudde n'ayomba kigambibwa ayagala namuggyako okitegeera. Kati Elon Musk abadde ategeeza nti Zaluzhin alumirirwa obulamu bw'abantu nti ye gundi butya bamutemu Zelensky mutemu. Kakati kyembadde mbagamba ndowooza tumaze okitegeera ekivudde e Ukraine embeera eriwo mu magye bali mu kwenenya onanenya oli embeera eyo jjukira abazungu kyebafumya muli baba bakipulaninze. Kati bula ennaku zina muli agatambula gonna galaga nti Ukraine biki obuzibu erina obuzibu mu magye musimanya counter offensive yaganye ebyo byonna bikola bikoze ekiba bigendedde. Kakati agaliwo agasembayo agewunyisa the issue of assistance state department bamita Mira yakyogedde yagambye nti the issue of assistance to Ukraine is at a critical point nti okuyamba kwa Ukraine kuli kunjegwego oba kuli mu kaseera akakazigizigi. According to him, Pentagon has exhausted about 95% of funds to provide assistance to Ukraine. Okusinziira ku ye Pentagon yakakozesa ebitundu 95 ku 10 ku ssente ba ku buyambi bw'olina okuyamba Ukraine. Ebyo byonna bikulaga ki? Jjukira buli muntu akimanyi nti awatali buyambi bw'Amerika gundi teyina gyeragaani Ukraine okitegeera tesobola kulwanyisa lusa. So tukimanyi Ukraine tesobola kulwana lutalo yokka nga teyina buyambi bw'Amerika era kigambibwa nti bateyina buyambi bw'Amerika tesobola na kuweza myezi 2. Kakati guno omutwe gw'amawulire gwafumidde mu lupapula lw'amawulire bayita Telegraph afumiddwanyiza ezimu ku mpapula z'Abamerika oba ez'Abazungu ezikuba omulere oba omudumu oguyita mudomo okutambula entalo. What is the Ukraine's counter-offensive has failed for now. The West needs a new plan. The counter-offensive ya Ukraine yalemye abazungu oba West beetaaga okunoonya plan endala. Naye nga oli bali bakuma mudomo olukibi olutalo erutwala Ukraine is winning. So abatunuzi in conclusion abatunuzi b'obufuzi bagamba bino byonna byolaba kutegeka abantu mu myoyo ne mu mitima bakkirize kugamba abazungu abagize bagala okubulya ekintu bayita mu media basoka kumanyiza ekintu kinaabaawo kireke kukanga wajjukira bulijjo bayogera bagamba Russia tena kyesobola tebalina byakulwanyisa bya basobola kukola kati obudde butuuse balina okutegeka kitegeera banga kireke bagwako bugwi embeera bwetyo bweri olutalo Ukraine mbabudde weruli lukyagenda mu maaso Russia kyeyongera okugenda mu maaso wadde ne Russia tegenda nnyo naye Russia ekigendero kyayo kyekitwala yagala empolampola kubanga Ukraine erina buli kimu naye neetegefu. So embeera bwetyo bweri Israel naye mu ndaba eyange olutalo lwayo ejja kuluwangula wadde ejja kufiirwa amagye mangi naye ejja kuluwangula byeyagala okukola ejja bituukiriza naye ejja kufiirwa amagye mangi. Kasa Iran yavudde eraze nti tekiriimu Israel erina amaanyi mangi gala basajja tebulina kyebulina tebulina nnyonyi tebulina ki. So bebyo subscribinga ku YouTube channel yange sharinga video eno commentinga nenga bwekito bwekiri mubeereko sharinga video eno nyakubeera ngamba wa mukimanyi nyakubeera ngamba wa obuntu wemba nfunye obudde mabinonze bikosa passion eri ansasula naye ati kati nze okunsasula kwange ku sharinga video yange kale mubeere bulungi mweraba.